Okay, omulungi andaba ogamba otya na Juli Kaswenti bukimu kitambula bulungi muzikola haja bulungi Mishafi Klwanga anza kubuzaako nkubungamba nti munayo ogamba otya na Juli Kaswenti bukimu kitambula bulungi nakulwalero tuzze ne program yaffe tugenda kubanga ate atogera n'abakyala bana abali ebweru bw'eggwanga abagenda okulaba nga bayiya ennusu mbeera ki gye bayitamu tujja kumanya tufunayo bu scenarios dakiika ntono nnyo 10-15 atuwulirayo kiki kyeyayitamu kyasobola okugabanako naawe NFIC Media eri ku YouTube ne ku Facebook Tamale Henry ali ku camera subscribing sharing abiri nga ate okomentinga Aida okay wangisebo soko mbulize kwa abakulaba abatulaba mwenna banyabo de basebo mbalamusizaako mu linnya erya Mukama waffe Yesu abooluganda Yesu yeebazibwe abenzikiriza endala salaamu alaikum. Waalaikum salaam rahmatullah barakatu. Okay, Aida baliko gyenna engalo abatuwuliriza n'abatulaba. Okay, Aida omuntu yandiyagadde omusiigira ekifaananyi oli mu nsi ki? Ndi Saudi Arabia. Oli Saudi Arabia. Bakaita Jazan. Jeddah. Okay. Jemba. Okay. Omuntu yali yagadde omusigire ku kifaananyi embeera erieta twagala otunyumizeyo ku emboozi ka scenario koyine dakika nga 10. Tukagabane n'abantu ate n'omulundi omulala tujja kukuzera otuweeyo akadakiika nga kaako. Mboozi ki gy'oyina yosobola okugabana naffe? Neyanziza nnyo okumpa akadde kano okwogerako nammwe. Ennyama. Mpozi nze mu kusooka kasitole kenyini era kesiryerabira mu bulamu bwange. Olunaku lwe nasooka okuyingira mu kiyumba bwappa natuuka nga bambuuza omanyi okunaaba konze manyi okunaaba okunaaba kuno okunaaba kwekyangwe nakakoni bampa engoye bampa sheva nayo kada nangenda mu kigo nga ntandika kunaaba nga maliriza nga nyambala engoye zange bampadde nanvaayo mu kiyigo naye madani nko bwati ani naye enjala zange mpangi ez'ebigere ez'engalo nga bwemanyi embeera y'ewaffe nga tuli ewaffe Kampala omala okuva mu kiyigo madamu nantonanko bwati akira simanyi lulimi lwe ngenda kwogera naye oluwalabu sirina kyentegeera oluzungu otegeera nti nange nja kugamba mu luzungu nedda oluganda sibalina kye bamanyi nga nange ffenna buli awo wabula nga tulinga oba ebifaananyi n'ebifaananyi nga buli omu ebitawuliza munne muli mu sayini kati nga gamba yambula engoye tuddeyo mu kiyigo nange nga nzirayo mu kiyigo omukazi kankuute lindako ye nga yakukuuta ate nga simugambe nti nedda nga ne bamugamba nedda sibitegeera oba okunkozesa sayini neyambe kiki kyampitirirako naye nga sina wakugamba nti oba nedda wendi simanyiwo ekiganda kusobola okutandika nti ndage wano wabula nga ndi awo tebaŋŋamba kyenkola nga nzirayo buto mu kiyigo omukazi yankuuta nozikumala esaawa 2 nga tuli mu kiyigo ng'ali mu kukuuta enjala ndowooza katazisokole mwabula awoza kino ina simanyi ina byebiki bannange kyekyo kyofuba oba wakajja ebisoboza biba bingi obamu n'okutya naye bw'ogenda obamanyira omutima gukaluba nga tokyalina kyotya nga buli kimu okiraba bulabi naye olunaku olwasooka lwe lwasinga okuyisa obubi naye engeri gye yali nti
Aida engeri gye yali nti mukyala munno wali otyako mutiira ki? Nze omuntu omukulu okunyambula nzizeyo naabe. Bannange so kyakuyitirirako nebuuza kyampitirirako nebuuza baba yalowooza nti naabye sikukudde oba bye bwananaaza wampaana makala ye kwegamba byansobera. N'ekirala nalina black spots nga nyingi mu face oba yalowooza omubiri gwonna gujjudde black spots tanzizeeyo naabe azikuute byonna byanzigwako. Banange yankuuta kyatankuuta nga tekiriyo mu kiigo nokutawaaza Aida owaaye. Amina yoke ne Fik Media tuline Aida atubuulira ku kiki olunaku lwe olwasooka e Dubai. Olunaku lwe tutunulira olunaku olwasooka sorry mu Saudi Arabia olunaku olwasooka olwo. So Aida awo embeera bwetyo we yaggwera n'otereera. Nentereera nembeerawo nonkola emirimu gyange nga bwe bagindagira. Ekyangumya nasangawo mu Bangladesh. Wasanga wani? Kati omu Bangladesh. Ng'ate naye mukozi nga nze kati nga bwe mbeera naye jjukira bw'otuuka tolina kulya nabo kubalira abakozi mubeera mu kiyungu kubona embeera nali sigimanyi nga mpya naye ekyangumya nti waliwo mu Bangladesh naye nga naye yancunya ng'acunya gwe ayagala akulaga nga yeye boosi kyokka nga naye mukozi nga gwe nga naye akolanga gwe oyo yali ndowooza singa oba korona oba singa baali bagenda kunkikka mu wiiki emu banziza Uganda mu Bangladesh kuba ati yanfukira ekizibu nga mpulira njagala mukube naye nga ndi omukuba nga buli kaseera akuloopa owulira bwoki abanange ng'akuloopayo olunaku lwe natuuka eno singa baali balinyawo takisi. Natuuka eno singa baali balinyawo takisi giyimiriza. Yes. Nali nzigwa. Okay, Aida tweyanze nga olunaku lwe twali twagatunulye ku lunaku lwo olwasooka. Kati tubadde lwe tugenda okuddamu okufuna otuleetereyo ku mboozi ka sinariyo akaakugwako ate ng'olunaku olusooka luwedde. Amina nsaba Bannayuganda basiibuleko Bannayuganda bannange abali abampuliriza bannange abandaba kangamba abandaba bwobeera eyo ng'ofunamu okutya mu mawanga g'Abarabu abaana bafiirayo nti nze sijja kugenda kukola banange mweweeyo mube bagumu muwe amalirivu ebisoomooza tebibulamu naye ate omala n'obiwangula ne bituuka ekkora nga tebikyalina makulu ne bana abaali bakuyigganya batuuka ekyanga nga takyayinza nakukunyegako yadde ekigambo nga naye bw'oyogera akuwulira. Naye mujje tukole kubeereyo n'otya nti nze sijja kusobola nedda osobola kasita obanga oli mulamu buli kimu kiba kisobola nga tolina bulwadde kilemesa okukola ojja n'okola n'okimbeera obulamu tebusobola sigala kyekimu. Teyanze ge Aida tukwebaziza nnyo weebale kubeera ku Fik Media tugenda kuddira omulundi omulala twogere era tunyumyemukko weebale tuwa ku mboozi nnyumu. Amina. Amina. Yesu abankulire. Amina. Okay. Oyabadde Aida.
tumwebaziza nnyo yeebale kubeera nti tubadde naye ate okulaba nga emboozi ey'enjawulo atugabana naye emboozi era tusuubira nti omulundi oguddako era tujja kubeera nga twogera naye era tuwa emboozi endala scenarios ez'enjawulo ezimutuuseeko mu ggwanga erya Saudi Arabia. Tamale Henry ali ku kamera. Weebale nnyo, weebalire ddala.